senga wange tuli bambogo era nga abazungu tebanajja kutwawulayawula twali muntu omu era tetukyeraba nga bwe twali mu original era nze ng'omuntu eri very kind gyendi kuba nange oba oli awo singa nali ku mulembe gwa Nitamongo singa bango badda mu parliament nga bazaake kuba nze saali mwangu n'ebikonde nabibukuba mu parliament nenga mpita nagamba ekikulu gwe mutabani kiki abasajja banakutta namugamba senga naawe bajja kutta nze ndeka amalabise kibere client siri kyali waabwe ojja kwefula kyali waabwe naye senga tebakwagala senga bakusosola senga namugamba nti Katonda agaba chances 3 chance esooka senga yali speaker wa parliament Museveni naba nga talina chance ndala yona ng'ebisanja bye biweddeyo nga n'emyaka gye giweddeyo ng'emyaka giweddeyo nemugamba senga guno gwe mukisa gwokka ye gwe speaker wa parliament kino osobola okukimala Uganda ne tugiwonya senga nga yandowooza okusigala ayinza okutandikawo olutalo era senga ne bamukozesa ye yataasa Museveni n'akoma Museveni tiyadikomyewo singa teyali right honorable Rebecca Kadaga chance esooka netugisuba Katonda n'aleeta chance ey'okubiri eya covid era nga senga yatudde mu ntebe wali ng'amateeka gagamba kuba Museveni ne international community bonabona twali tetusobola genda mu kalulu ako Museveni ke yayita scientific nga bwebawa embeera okusinziira ku mateeka nga tekisanja kyo yali muyinza kiweddewo obuyinza obwa presidency buba budda mu mikono gya speaker wa parliament namugamba senga okwata ekintu kubakafaananyi singa namugamba kwata ekintu oberenga kakina nga kiri mu minto ground zibamenye negusamba ekikadde wamukula senga nasula step eyo chance nayo negenda bwetyo ezo chance meka kati mwana byeggulo kye bamukoze naye mazima ga Katonda muggulu nze senga ebisikanya naye pate gyalimu pate ye eyonona ekitiibwa kye kuba eyo yabadde tesaana bantu balungi nga Kadaga era sakanya naye mu mbeera eyo nga bwe sakanya naye mu parliament nga bwe sakanya naye mu bintu bingi naye sigala mu ekitiibwa kuba mukyala wa kitiibwa mukyala muzi ate mukyala ayagala nnyo ensi ye naye nga Museveni bwakola nti akozesa abantu n'amala n'abavoola n'amaana makinga sure abakakanya oze mulaba kike mutababye tunulira Gilbert Bukenya muzadde waffe n'omwana we bwati we bamugjawo tunulira mukadde wange Edward Sekandi tunulira bona tunulira muzeeyi Nadduli tunulira muzeeyi Babu bamaliza n'abaana bakuba bwababojja nga n'akaana abakola ki kakati mwana bye bwe bakoze right honorable Rebecca Kadaga eno teyabadde message eri Kadaga yeka yabadde message eri abasoga mwenna eri abakazi mwenna eri bannayuganda mwenna abalowooza nti osobola okubeera mukwano gwa Museveni tosobola ezo chansi biri zigenze naye tukyalinayo chance endala tukyalinayo chance endala chance eyo yakwatagana ffenna ne okusookera ddala tukozesa chance eyo tulina okugulawo obwongo bwaffe ne tuyiga when somebody shows you who they are believe them senga Museveni akulaze kikyali believe him oyo Museveni tagenda kukyuka ku myaka 85 tagenda kukyuka fe basalamu omujiji omupya era tugenda mujjako era senga njagala okusaba oli wa mugaso nnyo mweno struggle tekukyakwagala senga
naye ate nammwe kubase omuntu asobola okugamba sengawe n'amuwuliriza, naye ate abaana be bamugamba abawuliriza nnyo. Buli ayita Right Honorable Rebecca Kadaga maama mumugambe tumwagala mulamu, tumwagala muki bwe kiba kitegeeza bwe kiba kisoboka agendeko ne mu Amerika emyezi ng'ebiri bamukwatekwatemu nga bwe bankwatako akomyonga mubi. Tuli weetegefu okwatagana ne munnauganda yenna. Oba Museveni amaze kuttira abantu n'olyoka oyiga, oba amaze kuswaza n'oba oyiga, oba amaze kubba n'oba oyiga, oba amaze kwagwaza n'oyiga, ffenna zenga kigamba gwe twakwatagana naye 10 years ago, gwe tukwataganye naye 5 years ago, gwe twakwatagana naye last year, gwe tukwataganye naye last week, ne gwe tugenda okukwatagana naye wiiki ejja oba omwezi ogujja, tugenda kutambula wamu tukyuse Uganda yaffe tugyeyagaliremu ffenna.